Welcome to Kasuku Live. Olunako lwairo ndi wano tuli mu Kwanjula kwa Mr. Messe. Era kwengendo kubanga mbatusaako Mr. Joel. You say hi to my people. Hi, how are you? But you look American. I'm happy to be here. Yes. On Kasuku Live. Yes. Yes. So ngenda kubambalekera omukolo guno katugenda kulya. Nenga kakakole kano kagwe. Neme ganja tali atandika butandisi. Kansoke kabalage kalimu abantu bangi, kalimu Messe, Haruna, Pastor Bugembe, Amooti, everybody. So bosu wa tubabuze bukasukula. Ninolo sekero enkubyo. Ola kulwale olwabe afayo. Byafa. Netulaba kantu ketwegulira munene gwanga. Tulira. Buli kimu bakitukoledde ekibuga kibakoledde sebo olaba mbaddeko n'omusajja ono gyabadde akutako buyisi naye omukolo gwa Bontwe Messe gutusisinganyiza ate nentegeera nti oli w'amaanyi amina era mugambi taddamu kaaba dikini kati katuso amufutanga mu ampadde full tank wenjagalira ne wengendo yita ugebe yeno wenjagalira Mercedes eganywa wategezeze ekintu kya kati obulamu bwebo nange ontereze tanka spokesperson uzemba ndamuko kati katulawo omukolo nga begubadde katulawo omukolo katulye kati Spaka nayo njirengera ne NTV Spaka TV aonegera tekutebo era senga mulete akalulu kali wa timu Messe Piga Sebo Nicholas yamungo lawubirako Tupenda ne kwani Tusangu sote ni moja kuishi nawe nyumbani Katuma yakawesa nuri Katamu kuboli Akarulu kaliwa yamungo lawubirako Messe Omali Bandanga besere ne mulimba kuna sabula tale Manyina ze mali girete na bonyase na bamumanyi emali girete keno tulabe Muteo wali mwanyinas. Muteo wali mwanyinas mutao kale yaya bakota abasigadde tutuule twawulira ndirodi kumupangisa Mukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi kyetuva tumukubirako engalo When I say I love you, Piira Nicholas ofuula singa amala kukwatako n'okkakasa Olinako bwati nkuba weewaawo sindi weewaawo kakati mwanyinazo omulungi mujjeeko ako akabakopolo omuteekeko ejjinja eddene eryabajjeno agudde mu bintu abalala bagwa mu buugi ddala
Mujeko abakopolo. Nga njogedde ebigambo naye bafunamu gye bamugye. Banna. Nze nviiriddemu awo. Mulimu omulenzi gwe bakuleetera ng'olabira ddala bajja gamba Ssaalongo gundi, Ssaalongo gundi. Kyogandi mukulu omwagaliza obwa Ssaalongo. Kyekigaana. Tukubire Katonda engalo ez'amaanyi nange mulabamu obwa Ssaalongo. Nsi nomulabe yenna omutima gumulimu omwali nga omulwadde alwalidde ku bijja. Abeera atya? Ate abamu transport olusikamu nga mwetolooza mmanji. Kasuku live naye etandise okuweereza. Tugikubira engalo ez'amaanyi. Kasuku live. Naye Kasuku naye wajjula nnyo. Muleke. Abantu basatu wali obabisisi kyabalengera. Baleke. Kale, mwanyinaza omulungi, njagala okukwata emasukira. Twakugaba dda wanika omukono oguliko empeta. Nze njagala okubuuza. Wano byeyo. Nedda taata. Ate oyo omuleetedde ani? Ono mulese ku lwadde olambekeka. Otyo? Bannange engalo ziriddawa. Tukutendereza Yesu. Yesu. Oli mwana gwa ndiga. Omusaayi ogunaziza nebaza omulokozi. Senga sooka otuleka awo. Senga liraane maali. Bijja bigerekebbe bitaba nankyakya. Abanazo olumu. Bw'olaba alina enkyakya omanya ku kitawe ne nnyina kuliko eyalina ebiga. N'emmere maama wo gye yalya ku lubuto ereeta enkyakya. Nga mmere ki? Obukopa. Serebulyazi kamera gikutte nga mutalabaani. Yaliwo wasipaaka. Era mulaba ebifaananyi musaana mpale za jjiini. Owadde luto omulaba. Matiirya ndaziyinza okupasukira mu ddiro. Baleese n'emirongooti. Senga w'abaana. Nsaba otegeeze buli muntu yenna ali wano kubanga bataata we bali nti y'oyo mukwano gwo. Bataata. We bali batudde. Bakojja. We bali. Basenga. Weewaawo. Bajjajja. Mpulira. Ono omwami gwe ndeese ku lwadde olambekeka. Engalo ziriddawa. Kaakati senga w'abaana tujja kukola bwe tuti. Tetujja kutta nkyambuzi nti ate okubaga kubeere kwa lwaggulu. Koyogedde ku mwana omuwala mugolokoke mugende mumuleete wano ng'ensi ekyalaba. Kale basenga mugolokoke. Kiwedde. Senga tumuwerekere n'engalo. Timu Messe. Bigger. Badigide. Kasuku live. Yetulike essaawa eno. Tuli wano mukolo gwa Messe. Kasuku live. Basenga tumuwerekere engalo. Kuchange Messe yewana lero eri kamasu. Kuda. Banyiraze mwebale. Yakulembedde bali. Era. Kale. Yakulembedde bali. Sebo. Sebo taata. Tuwulira byammwe. Sebo taata babasigadde wakyesimba kasujja. Weewaawo. Simalala okwesimbako. Mpulira. Naye kubanga buli omu kyakutte kiriko essaavu lya Buganda. Weewaawo. Ssaabasajja Kabaka gwali ku Namalonda. Ekituufu ekyo ky'okoze. Haji Arafat Mpulira. Luwaga. Mpulira. Y'omu ku basajja ba Kabaka ab'amaanyi enkwatangabo. Mpulira. Sebo taata asobola omukongojja n'amutuusa obwoyi. Ojja tuusa ewa mukulu wange eggalo sajja. Mwebale nnyo taata olagako ab'ebuuyi bwaffe eno ne bakakasa nti ddala
Siberekeva mu Bwakabaka bwa Buganda. Sebo mukulu. Mpulira. Mwanyina Ferreira Kalanzi Kachapizo. Iye. Yono yennyini gw'olaba mu maaso go. Ye yakulembedde ekisaakaate 222. Era maama Nnabagereka amutaddemu obwesige. Asaasaanye ekisaakaate wonna na wana. Wange tweyanzeege. Weewaawo. Yakoze akakowekowe kava mu Magharibi okutuuka e Mashariki. Byonna kyekimu kanaatera n'okufuna wuzu. Bannange. Sebo taata. Mwanyina nze omulungi gw'olengera obuuyi obwo. Mpulira. Lwayita Shalita mazima wange. Program Kasenda Bazana. Ekintu yakakivaamu twamuwulira. Kulika. Era wuuyo atuusizza ekirambiko kya mwannyina omulungi. Mpulira. Mpiirwe Nicholas. Mpirwe. Essebo. Twabakiira. Naffe twasiima. Ate mu bampiire tubeetaaga nnyo. Weewaawo. Sebo taata. Mpulira. Ogenda kukkiriza. Iye. Mwanyina nze Prospatra. Mpulira. Otyo. Bwe yatuusa embuga ne bamugamba nti taata. Sendawulo omulungi ennyo Morris. Mpulira. Yadduka emisinde egyawaka wano. Naye mu certificate ye. Mpulira. Yali agyerabiddeyo Emmengo. Ono Prospatra gwe bagiwadde. Oyo kennyini bw'oba ogikwasa kuba eggalo sajja. Weewaawo. Sebo taata. Mpulira. Towanga Amooti omubalanguzi bulijjo abantu tebamutegeeranga. Iye. Layini zaasala mu mutwe gwe. Ze ziraga amasaza ga Buganda. Mpulira. Era amasaza 18 bw'oba oyagala okugamanya. Obala mutwe gwa Amooti buli lukuubo ssaza Ddamba kyavudde asitula amasaza ga Buganda agatuuse mu abakulu. Yona Amooti omubalanguzi. Yo era kati abalangula. Okyalonga bw'obalangula leero katukubalangule naawe wakiddemu enjawulo. Sembera wali okwasataata. Tobatya nnyo. Sooka ofuna omukisa gw'ekizadde. Bweyewombeeka oza kilo 5 tazimala aweza akanankane. Sebo mukulu. Otyo. Eno ye certificate gye baatuwadde. Mpulira. Tugamba munakulukuunyako ne tugisaayo. Iye. Mujja kumanya nti ddala twabituusizza bulungi. Abange mwe bali nnyo mwe balira eddala. Twakoze kaki? Mazima wangu. Mwe mutuwe emmere mulabe ebirala ebijja. Prosper, Amooti, Haji, mwe bali nnyo mwe bali. Banzize eyo. Ate ono Haji omulaba? Haji Arafati. Ayinza okujja mu bakulu n'addayo bw'atyo. Jangu. Mubuuzeeko taata. Teri mugagga munafu okujjako nga ssente yabbanzibe. Engali z'omukulu zikwatamu muutya bw'oti nga nkalu. Kooti ejja. Ate yalwala obulwadde bwa weeso. Wano w'ensisi totunulayo. Anti kati oli ow'ensisi ayinza okulowooza ne sikuulu fiizi z'abaana. Nze simuinaako mutawaana bye yakoze yabikoze ewange sikyalina mutawaana gyali. Haji. Obukadde 10 tebukusala kumpa mu bantu mbuuti. Obaabo. Oyagala kundeeta mitawaana. Banzizeeyo wamma. Mukulu tuddayo. Mudde. Mukayimba ki? Mutabani gw'entuma janguko wano. Kwanyi.
ekintu kirungi mujjako tambula basikira si akalulu kamugolokolwa Piira Piira kati bala 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 mu olunakuloli njanendi linda 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 keye olunakulolo sekanange banange lolo njanendi ndo sirimbe bigambaga nabotuso otuyinde abanaku nabechejo babula mukama yabamunda akalulu nalimanyiite byomukwana nibagambo nangalango linakasente kyoyagala kyokona mangu nalirendyago okubalina kulaba otambuzisankale ontambulira ku ntulizo ndyabo ebyoma ekyukakyukamu ebuzengamba etya tya smainizetya okubyerabiba kubalozitamba olwaleero njagala manye nawe binyuma binyuma goyagala atulumosako kati njagala kimaneyo yolibebi tomanyina bwempulira okubirako musimu ebiwange balabaliwo bisirisa eshokolebuze atiyekwe nasabiyogaligeegeulo yekwemese wange anga binyuma akalakimangeyo jolibebi kabanga nawonda bazanga anga binyuma
Isa soro kumo fututura timu mese ababyali yabiri abayeyo nosasi ahawuli yaye kadula chosu yo yana bishuke chiricheka Kamina kutamika kamasi kwatina mnage siriangu Messe tukuweka mnage siriakizago Kele mwabu tukore misebya kugamba Messe mzimunyo Gambo adonya kumaula Kawewa Akamuna nyama gana Anjulirwa nyama ukanye Akupireko ebintu ebitabula abasajja betutagala kuyumbayumba kutamyawanga okululiriza byotanalama kibale kizimba obumuzaji wokufukamike kibale kiswaza ebyolinkomyewo nosiba emitamu tekiba kinuma abakyala bakubigiza bakuleka kalulu n'abaani abakubigiza bakuleka kalulu abasajja bagamba omwange wano basiza n'abakazi bagamba okudda mu mufumbo wa kiringi banze mukwano gwakaseera musinga kuyombala ku kyeyo onale bakulembera mutanayo mugende mbifaana abange tumuwenga ne honoro Peter Petro Sematimba kabala sumurula omuntu ogo omulabe wagwana sente zako keera honarebo sente zako keera ndowooza Messe bagenda mukubeera akayimba ke tubayita sheri lekerawo enyimba zirekerawo ebifaananyi bijja kwenyeenya Stewart ojja kweteekateeka bapulezidenti mwenna aba Super FM betujja okusooka akayimba akatutwala Messe yakayimba kayimba ki bakayita sheri kale Messe bw'otamwenya nkugoba kyokka ddala yetaaga kugobawo nga tasiseeko ataddeyo Simayiro baaba Delta TV weeri eringa yatulamba Sparka weeri Sanyuka weeri nange weeri kakati Super FM mwenna mujje Super Kasuku live waali super in interest of time Celeb Jazz waali Super mwangwe bannange Stewart FM mukwano gondi mukama waffe Seremba Kenneth Super FM yes Okuluseremba ekimulina bw'okijjayo kati ekimulina bw'okijjayo tuuka obwakyo bwawedde honarebo omulabye agambye 3 mu bbanga 2 ku nnyama ebwagambye eyo Super FM ne Nicholas omulala wuuyo tumuleese speaker w'ekajjansi naye kakati era lwaki tebeyandulira awo kubanga ate maaso entuyinza obutafuna kadde kaba bamuzinda kale ebigambo bya Super byandibadde bannange mutusonyiwe tutwalirizaamu kadde naye era ne bw'obeera ggwe
waliwo ekitalekeka. Waliwo ekitalekeka. Kale akananka ne kalidda oba tunakozesa akakuke kalimu obudoboozi eryomwaguka. Anti kandeeta ono omwana. Kwata kati. Ekifaananyi bwe kiggwa nga tufuna ekigambo ekiva ku Super FM. Alright, kale tuulize ebigambo bya CEO nga temunavaawo. Ate n'abamu era beetaaga okumanyibwa. Yes. Hey, chigati, mikono yote. Mwana nsanyuse nnyo okubeera wano ku mukolo guno. Gayi wange ono Messe bulijjo omusajja musanyufu naye kasookera nga asisinkana bebi eno ne programu ezengera okunyuma era mwana we mwali muwa inspiration n'omusala gujja kulonya kubanga buli lwayingirayo ng'akyapa bukyapi kubanga omukyamula tulina kulaakulana naye mwena mwenna abaze ku mukolo guno bannange mwebale nnyo okuberekera ku Doreen ne Messe mwebale nnyo okubeera wano webabeera aba witnesses ku mikolo nga gino kiyamba ekiravulava okuwangaala ate mwana nze ngeyaleeta olunaku lw'abaagalana mu Uganda Valentine nsanyuse nnyo kazindano tukagala malaavu kakomyewo nsanyuse nnyo nti mu mwezi ogw'ekiravulava bwe mwagalanidde mbaagaliza okwagalana okwakatawe mwagalane mu kimansula ffena kitukuwe ate ffena kitutabule butabuzi kintu kitambule gwate lwakinedde naye nga ffe aba Super FM olunaku lwalwo bwabano twali tetugenda gamba kujjako nti tubagaliza the greatest relationship, love and romance ever. May God bless you guys. May God be with you guys. Mwebale nnyo bannyange. Abaagala okumanyibwa buli omu wakazindalo yeeyogereko. Amanya Alex Chumuli ndi munabyamizannyo Super FM. Aweza program ya byamizannyo. Emipiira gyonna. Amanya nze Busura Jacqueline, Sales and Marketing. Sente zitira mwoyo. Amanya nze Nagire Sarah, Traffic Controller. Tumukubira engalo ez'amaanyi. Eriyo n'aba traffic. Era be bateekamu obulango n'ebirala ebigendero. Kale. Amanya gange nze Sharita, mazima wanvu. Muchala Kaweesa. Ombwati. Vianney Junior Kasule, Kevin Masanyalazi, byamizannyo. Amanya nze Seremba Kennedy, Sales and Marketing Manager. Amanya Kabanda Nicholas, Marketing. Amanya gange nze Kimera Stewart Mponye Kalibala Mpaji Stewart gange ow'ebbeendo bendo. Waji? Tubaweebwa ebyemizannyo? Golonga enyoka ng'ani azannya? Manchester ng'ezannya ani? Kati babiwandiddemu. Arsenal nga yekuba maniyo. Abali mu kisaawe leero. Kati tubeere tugamba nti atuliza ku 88.5 Super FM. Jago tulomukisa guno baniriza ku kitaawe kyaffe ekya Old Trafford nga ttiimu ya Arsenal efaafagana mu televojjo n'ettiimu ya Manchester United era ng'otwogera kakati osinziira ku ttiimu ya Manchester. Bamaze okuyungula ttiimu yabwe kabakwase munange ate Vian Junior atwera na programu etandise. Bwatyo Messe Bontwe yali mukolale settoni ni batandise okatono omupiira agenda ku bataji wakatikati bayitawo. Nalonga okuva ku bannange. Mpira bwegutyo Messe Bontwe ageza okukola ng'ayitawo katono munaffe agenda kukola nga kupapasa okusanga Johnny n'ekimuli Alex Neuno Kaje. Eddakiika 26 gomna gawuliriza 88 atuzeta Super FM Alex Mulige gange agenda okweta omupiira n'ajaguza makati katono. Messe nawe gukwate. Gukwate. Awo neyingira.
Empeereza y'Abaganda yantama. Njagala nnyo abatoolo nga be baweereza omupiira. Anti Omuganda omuwulidde kimuli. Mbi enuluga golo tennanywa. Gwa Kasuku aguyise buyisi. Ne Muganda. Omutoolo atandika mpola. Atya. Wayini Rooney alina omupiira. Akubye obulungi. Aguteera. Eggoolo. Enywerawo mpola. Kale bampeera akayimba bakomewo. Messe tovaawo ate njagala kuyita ttiimu endala eya Tulimirwa basomana nonduyize bukulu etula munjunize etula kadirisa tekiriko nakubuza fetwava munnamu mama wone taata abagagga bomukibuga sebalamu abagirumira wesimba Sematimba simanyoba naye kumbana nende yababana bagole balero yabuza bagole balero Amooti maliyekasana kamoto kakakatira simaje motoka zochamuke naye katonda waona kwakola kano kapyanjonyojo Amooti nyamali Amooti emukola Amooti Sabulendo, kaimba kalelo nyimbira banako. Mwana womunaku semberako kumbi. Kaimba kalelo nyimbira ba. Yekwata leka munaku muka. Olawa na Amooti ono. Nali munaku. Muma kuziki kwa nyini. naye prospatura ki ekibaliisa mutwe esowaani bbiri ezeibagale mukimulye bemuki tugenda kubatiza mwana ekyuma kirimu olwayi tokolaki ndi vip Neongera gwekubiri wajjayo nyesudde wajjayo alambala nakwata wajjayo netika wajjayo natwala wajjayo nalongote yali sirya lusingosingo Messe lweriro olusingosingo wakitomba kisambi wakyomba lusingosingo nedda ssebo ate lwe lusingamu esavu ompadde ekisambi ekiridde ntya mpa ku sowaani awo bosi mpa ku sowaani awo naye nga nkoko nkulu ogirabye nayo kuluma kuwajjayo